Sabasajja asiimye okulabikako eri Obuganda ku mukolo gw'ennyimba z'amazaalibwa g'omulokozi Yesu Kristo nga guno gutegekeddwa mu bimuli bya Bulange Mmengo ng'omulundi guno abalokole baweereddwa omukisa okukulembera mu nteekateeka eno. Wanise emikono gyange sabaye ekyamagero etayo webale nnyo tulowoozaako naffe abalokole. Sanyusa okulaba abasumba b'abalokole, Pastor Kayanja tajja wano, Pastor Dr. Serwadda, Bishop Kyaze, muzeeyi naffe leero bagenda tuwaana nti abalokole twazze ewa Kabaka. Nyine mu bwatuuse asiimye n'alambula amakulu agamuweereddwa abakozi abakolera mu bitongole bya Buganda ebyenjawulo n'oluvannyuma n'alamusa ku baweereza bano kosa n'okwekubya ebifaananyi n'abakozi b'ebitongole ku buli weema we babadde bateekeddwa. Sabasajja wanaamala kulambula amakula ganamuno investment wanaabaawo ajawunda majestic brand abo be baweereza bannaffe. Omukolo guno gwetabiddwako abasumba b'abalokole ab'enjawulo era wano we basabidde eri eggwanga kossa Buganda ne Ssaabasajja. Nsaba tukomewo gy'oli n'okusinga be twali tukomyewo, era nsaba Mukama Katonda okola eby'amaanyi mu Bwakabaka buno. Kabaka waffe mukuume, n'Abagereka mukuume, Abalangira n'Abambejja bakuume, obalokole bakomewo bakutegeere. Mukama kuuma Kabaka waffe era munywereze mu kukkiriza abaliwe mu abo abakwesiga b'olabirira ng'emunye eriiso lyo, olyoke weebazibwe nga ggwe Mukama Katonda waffe, ate Katonda wa Isirayiri akola ebyamagero wekka, n'erinnya lyo n'ekitiibwa yeebazibwe ng'emirembe gyonna, era ensi zonna zijjuzibwenga ekitiibwa kyo. Erinnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Ku mukolo guno abaweereza ba Kabaka abakize ku balala bakwasiddwa engabo zaabwe nga basiimibwa olw'emirimu gye bakolera Obwakabaka, era nga wano mubaddemu Ssenkungu Padde owa Mutesa University, Anwar Katamba owa BBS kosa n'abalala bangi. Omwami Ssenkungu Padde Sabasajja era ono ye chairman wa Buganda Youth Council okuva mu Mutesa the First University ye Ssentebe era yasukkulumye bakozi. Atamba Annual okuva mu BBS Terefina Sabasajja musajjawo ono. Ye omumyuka wa Katikkiro asooka ow'ekitiibwa Associate Professor Hajitwa Hakawaase Kigongo ategeeza nnyinimu nti abakozi b'ebitongole bakola obutaweerwa okulaba nga bakuuma ekitiibwa kya Buganda. Ayongeddeko n'akuutira abantu okuba abeegendereza kosa n'okwekuuma okukwatibwa obulwadde bwa mukenenya naddala mu biseera bino eby'eggandaalo. Ayi Ssaabasajja Kabaka, wasiima tutereeze tweteeketeeke era gavumenti ey'Obwakabaka emirimu tugikoze bulungi 2019. Ssaabasajja Kabaka abagambye tubeere beegendereza nga tutambula, tubeere beegendereza nga tuteekayo engule abagiteekayo, tubeere beegendereza tumanye nti mukenenya alaba, atwagala nga tuli balamu. Abakulisiza omwaka 2019 n'abaagaliza 2020 ogujjudde ebibala. Ayi Mukama Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Bo abakozi b'ebitongole bayimbidde Ssaabasajja Kabaka ennyimba z'amazaalibwa era olumaze n'asiima n'akoleeza omuti gwa Ssekukkulu n'oluvannyuma n'agabula abaweereza ne keeki. obulambuzi kyamuwendo tulambula ekitongole ky'obulambuzi yeffe. Merry Christmas, Merry Christmas and Happy New Year. Sabasajja Kabaka asiimye okutugabula engalo ez'omwamukanga. Sabasajja Kabaka asiimye okugabula Obuganda bwonna n'abagenyi abali wano. Abakozi bannange engalo ezo Sabasajja Kabaka
asiime n'akoleza omuti gwa Ssekukkulu ng'ayagaliza abaweereza mwenna engalo ez'amaanyi nga Ssaabasajja Kabaka abagaliza omwaka omulungi. Kanakulya Peter, MRU TV, Pokopoko News. Merry Christmas, Merry Christmas.